bwe tugamba okugwa kwa music wa Uganda tuyinza obutakuyita kugwa necessarily lwa nsonga eri emu ffe tetulina yardstick ya kuyimira kwa music si ffe tulina akatiba nti kati ayimiridde kati akoze eki tetuli bamanyi kutuuka ku level eyo era manyi kiba kirungi muganda wange bwawazi buli lwobanga oyogera nomanya nti si gwe osembayo okumanya nekwekyo kyoba oyogerako abantu bamanyi enjawulo gwe gyoba oyina eri emu nti gwe oyina omuzindaalo oba akazindaalo mu budde obwo era nze nga nensaasira abantu ng'akutta akazindaalo mu bantu n'alowooza yasembayo tosobola kubanga osembayo okumanya enjawulo ebaawo gwe oyina omuzindaalo kati abawulirizaani kakati omuntu atulaba wano ku Kaberenge Media oba ku Boaz alaba ffe naye si ffe tumusinga okumanya tetuyinza singa buli omu era nze mirundi mingi bwe mbeera njogero banga mpe ndowooza yange for starters kimakinga clear nti ndowooza eyo yange ndowooza yange it is my opinion it is my view nze nga bwe ndaba nze nga bwe ndowooza kakati ekyo kyendaba oba kyendowooza ne ngamba I stand to be corrected amakulu mukyo nti nzikiriza okutereezebwa nsobola okuba wano oba wali nga mpabyemu kati ngerako ekyo bakola waliwo abantu abamanye ennyo ebyafaayo emyaka ennaku z'omwezi nga Muzeeyi Magala ebintu webyaliwo kati musajja mukulu oyo ekimu ku byavuga ku media wano nti yajja ng'amanyi omwaka olunaku n'ennaku z'omwezi kumpi na ssaawa n'omwezi kumpi na ssaawa kakati omuntu oyo si bangi abamufaanana aba ataddemu kingi nnyo okubanga akwata ebintu ebyo ate naye ayina atuuka n'agamba nti si kakasa bulungi n'atereezebwamu so kati okuzaawo waliwo ku music industry ya Uganda tuyinza obutagamba nti music industry ya Uganda yagwa kuba tetumanyi eyimiridde ebeetya sifa balina yardstick sifa balina ekipimo ekituufu oba akatiba akapima akasalawo naye ekirabwa buli omu gwe bayita rightful thinking member of society omuntu yenna alaba obulungi ebintu oba yetegereza ebintu afaayo kwekenneenya ebintu naye bino abantu abasinga obungi mu bulamu buno tebafaayo ebintu bye bayitako buyisi bigwawo bugwi ne bigenda naye waliwo abantu nga nze oba naawe nfaayo nnyo ku binneetoolodde byensobodde okutuukako kati yenna afaayo mu Uganda yaffe yaleero ne mu nsi yonna ayinza obutagamba nti music industry yagwa oba egudde kuba si ayina akatiba oba yasalawo oba egudde oba tekoze eki oba tegudde naye ekituufu kiri nti omuntu oyo afaayo the rightful thinking member of society akiraba nti music aseebengeredde oba akyuseemu ebintu bibiri music waffe leero aseebengeredde oba akoze eki oba akyuseemu kati music bw'abanga aseebengeredde oba nga akyuseemu now that makes it a debate ekyo kikiqualifyingsa okuteesebwako tikale bw'abanga akyuseemu atya ku lw'obulungi oba ku lw'obubi akyuse negatively oba positively ntegerekeka nti music aseebengereddemu kituufu kusebengerera kudda mabega akubye mu reverse oba nedda kati awo tujja kalize ne kugamba nti music aseebengereddemu saagala kosa kiri ekigambo ekinene ennyo kinene nnyo kati we ngamba nti aseebengereddemu oba akyuseemu nempa ensonga zange esooka neyaziza nnyo sebo we twakoma luli nga nkulaze okujja kwa Honorable Kyagulanyi principal wa Nuupu mu byobufuzi engeri gye kwaseebengerezaamu music industry ekisooka nga bwe bayita BBC Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleon abasatu awo bagye bayita the big three balina engeri gye batondawo amaanyi ag'enjawulo mu kisawo eky'okuyimba wano eyo kakati ate ab'omu ku bo bwavaayo nga ye Bobi Wine n'ayingira ebyobufuzi nga Kyagulanyi naye n'atayingira nga abaasooka kuba bwe tuba tujjukira the late Honorable Kato Lwama yali muyimbi wadde nga yasinga kusinga kumanyibwanga mu Nakatemba naye yali muyimbi naye yali yayingira banka y'ebyama waliwo n'abantu abalala abaali bayingira edda n'abamu nga bakola critics oba nga bakola analysis ku politics oba ku byobufuzi nga Muzeeyi Alex Mukulu akikoledde ebbanga ddene Bobi Wine tanajja naleero akikola naye okujja kwa Bobi Wine kwali kwa njawulo
yajja n'amaanyi mangi n'omuzinzi mungi ne message yali fresh on the political scene of Uganda. Kubanga tujjukira bulungi nga ne Senkubuge siyansa naye Munakatemba munene yali yavadda mu kisaawe kyonene yeesimbawo ko yajja oba yeesimbawo oba yamala na pulling out ng'amaze okuba nominated awusijjukira bulungi Charles James Senkubuge. Naye nkulaga nti Bobi Wine ye yajja okuva mu bali abasatu ng'alese Bebe Cool ne Chameleone nga ye wanjawulo n'amaanyi mangi. Bobi Wine emyaka gy'ayimbidde era abadde w'amaanyi. Kweno Big 3 nga naye ayinako ensonda ewayimiridde nga w'amaanyi. Kati ne bwe yajja n'ebyobufuzi era Bobi Wine omuntu ayinza omuneenya ekintu kyonna kyonna ky'ayagala mu byobufuzi. Naye teri ayinza kuwakanya oba kunyooma Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu amaanyi gaatadde mu kwagazisa abavubuka abato n'abaana abato ebyobufuzi by'ensi yaabwe. Eyo trait oba eyo characteristic yezenga ye yekka yakyasinze wano okuba omuvubuka omuto n'ayagazisa abavubuka abato okugoberera n'okwagala ensi yaabwe okugoberera ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe. Tolina gwezayitira kwagala nsi ye nga tagigoberedde. Ani ayinza okwetera okwagala maama wo? Omuganda gwayita nnyoko. Toli ayinza kwetera kwagala maama wo. Maama tumwagala era maama akyayibwa aba akoze nnyo okubeera mu position ekola ki naye batono maama asinga obungi okuva lwakuyonsa akweta ku nsi nakusala byonna twagala mwagale nnyaffe Uganda twagala mwagale. Naye ye Honorable Kyagulanyi yaleetera abaana abato n'abavubuka abato abali mu bintu ebyenjawulo in all the different walks of life okugoberera ensi yaabwe. Kati ekyo ne kimufuula a big force against the status quo. N'abanga afuuse force y'amaanyi nnyo eri gavumenti eriwo mu buyinza. Mu kufuuka force y'amaanyi ennyo gavumenti eno omanyi bw'abaawo ekigoba nga ky'amaanyi ne bw'abeera mwana muto ayavula nga yayinza okukukweka ojja mangu wali oba kukwese kaleeso oba kinaakola ki n'akukweka. Kati Bobi Wine kibadde kisolo eky'amaanyi empologoma egoba omuntu naye ng'afundizibwa. Kati omuntu ono abadde agoba empologoma oba ensolo ey'amaanyi ennyo abadde yeetaaga kyonna ekiyinza omukweka. Kati Bobi Wine abadde atwalaganya gavumenti eno ne numbers emabega we ez'abaana abato bujjadde batafaayo okugoberera bigenda mu maaso ku bukulembeze mu ggwanga lyabwe oba obufuzi mu ggwanga lyabwe. Kakati bagoberera olwani? Olwa Bobi Wine. Kakati buli kyonna ekisoboka gavumenti ebadde ino kikola oba ekikoze okakasa nti amaanyi gano gakkakkanyizibwa. Kati abo abayimbi we bafuniddemu oba industry yo neetafunamu. Abayimbi bafunamu na industry tefunamu. Nti abayimbi ssekinnoomu bafunye emiteetebwa gy'ensimbi sente nnyingi mu migugu ze batakoleredde ze batayimbidde. Naye kubanga bajja sobola okukuŋŋaanya abaana abalala abanaavuuka balala abato kulaali n'awala mu bifo gye babasanga babannyonnyole nti Bobi Wine omwetaaga si w'amaanyi nga bw'abagamba kyekibasasuza kiyambaani so si kuyimba kiyamba bo so si music industry. Si music industry. Music industry bwetyo neeseebengerera era naye yantutte obudde obungi atule waatudde alowooze nnyo akwate ekkalaamu awandiika oluyimba olusinga okuba olulungi anonye ku bigambo ebiwoomu ebigambo eby'amakulu ebizimba oba kusanyusa ebisanyusa naye nga mu butuufu bya muzinzi. Kati takyetaaga lwaki kasita anaabaako platform waali n'anafuya Bobi Wine oli aleebyalebya gavumenti oba anafuya gavumenti oba alaga obunafu bwa gavumenti ate ekyo kijja musasuza okusinga okuyiiya. Eyo yemu ku factor. Eyo yemu ku factors. Eyo Bobi Wine. Factor ki ey'okubiri? Then factor ey'okubiri music akyuse almost worldwide. Nga si Uganda yokka. Nga si Uganda yokka. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako. Buganda eno ogiraba. Buganda kye kifaani kya Uganda. Era abantu bangi abatambudde babeera ku mawanga balowooza Uganda waliyo Baganda bokka. Balowooza buli ave Uganda muki? Muganda. Which is factually not correct. Ffe tukimanyi nti mu Uganda tulimu amawanga ag'enjawulo mangi. Naye bakugamba n'abantu abalala ab'ennimi endayira abamawanga amalala babeera ku mawanga eri mu beeru bagamba bava mu Buganda. Bagamba Baganda kubanga kibatawanya okunnyonnyola abalala nti ajenva waliyo amawanga amalala wadde Buganda ly'eggwanga eritukwatidde omumuli oba ly'eggwanga erisinga okuba popular. And by the way
if I'm not mistaken era ly'eggwanga erisinga okuba ne population ennene mu Uganda. Abaganda be basinga obuki obungi ndowooza bagobererwa Basoga nabakyala baddako naye Abaganda abangi Abanyankole tebali mu kisooko bakyakubiri. Kisooka ekyokubiri mu Muganda ndowooza na Musoga n'abalala. Awo ndowooza Abanyankole balyoka bajja. Naye nkulaga nti nga Uganda bweri bwetyo mu Buganda bweri bwetyo mu Uganda nga Buganda kye kifaananyi kya Uganda. Kati na America kye kifaananyi ky'ensi yonna. USA, the United States of America, gives you an entire picture or image of the whole world. Kugamba yet is US. USA. US chat. Yo. US, United States. When we say USA, United States of America. US. Kugamba nsi yono ekintu ekisinga okuba ekyakabi. US. Era abantu bonna balwananga ne mu Uganda mwebali kugenda in the land of opportunities we bagiyita. Ettaka ery'ebisima. Buli muntu gyali alwana kugenda wa? Mu America. Kyokka eno munne tekitegeeza nti America yesingamu emirembe n'obukkakkamu n'obugagga na buli kimu. Ensi nga Switzerland, nga Norway n'endala ngagga nnyo ziri n'obulamu status obulamu bw'abantu, lifestyle z'abantu ziri waggulu nnyo. Balivinga obulamu bwa kigagga, obulamu bulungi nnyo. Naye ensi esinga okuba ey'essapa America. Golowooza tewaliwo bantu bajeera mu Buganda. Naye buli munnayuganda gyali ayagala kujja Buganda. Lindako. Ali ettoolo. Alwana kujja mu Buganda. Oba lwakuba mu Buganda. Kujja Kampala, kujja Wakiso, kujja Mukono. Oba lwakuba mu Kampala, oba lwakuba Buganda. Yerimu ate la capital city ya Uganda. Okitegedde. Naye si capital city kyokka. Ebirungi bingi byonna biri Buganda. Era esimu era abantu bakkiriza bo mu Uganda. Obulamu obulungi buli wa? Mu Uganda obulamu obulungi buli Buganda. Nge abantu bakkiriza mu bitundu by'ensi ebyenjawulo nti obulamu obusinga obulungi buli mu America. Obulamu obusinga obulungi buli mu America. Mu Uganda buli mu Buganda. Mu Uganda buli mu Buganda. Kaka tuzeeyo ku music industry. Music industry. Kano twatwogera bayimbi banna Uganda. N'omuyimbi avudde ewaabwe yonna gy'oyagala okumentioninga mu Uganda ayagala kuyimba Luganda. Lwe bayimba e Buganda n'abamu kibaswaza era tebaagala kukyogera be baani gye bava. They want to package and promote themselves as Baganda singers. Tebayimba Lusoga. Tebayimba Lunyolo. Tebayimba Lunyolo. Bakuba Luganda. Ate nga n'olumu twogendera na kibanenyeza n'okutunda Oluganda yerukola ki? Kati kati waliwo kibayita British English na American English. Kati abasajja ate abazungu abava mu Bungereza bwe batuuka mu America tebayimba ate Luzungu Lungereza. Bayimba Luzungu Lumeika. Lwaki? Kubanga era lwe lutunda. Era lwe lulabikanga olw'essappe. Lwe lulya show. Music wa Uganda okugwa na buli omu butayimbira gyali mu ggwanga nakyo kigasseeko mu. Kiyinza okubanga kyo tekinnagattako saagala kigasseeko. Naye kyengeza okulaga nti music aserebye wonna. Nze mu early 2000s myaka gye12 awo nga kyenka butandisi. Ngenda kumenyera nze ng'omu be nagobereranga mu America abayimbi. Nagobereranga 50 Cent mu ba rappers. 50 Cent yalinga w'amaanyi. Twayinanga ba Rudy Banks. Naye yali mu G-Unit wa 50 Cent. Twayinanga ba Nelly. Twayinanga ba Nelly, twayinanga ba Joe, wano mu R&B, twayinanga ba Joe, twayinanga ba Asha n'abalala bonna. Ne bana abakyala ba Whitney Houston baaliwo, ba Celine Dion paka lero y'amaanyi akyali w'amaanyi ate akyali mulamu. Naye nga music bw'omuwulira, music w'aba Ashanti, music w'aba abakyala abazungu bona mu America abayimba mu early 2000s mu myaka gya 2000 nga gitandika yanyumanga okusinga nzo waleero. Ekyo kiyinza okuba subjective nange nyinza okuba nkuze netufaanagana emyaka nyingi ziri modified mu music kisoboka. Naye kankulage nze lwaki ndowooza nti music asebengedde n'akyuka. Ngenda kujja mu America nkuleete Tanzania mu mwaka ki tuli mu 2000s. Nti ze music gwempita omulungi era yali ow'amaanyi mu kusooka yalinga substantial music. Ye music alimu eggumba mu Luganda. Ozura dinto nalimu eggumba wali waffe kadonkamu. Waliwo oluyimba lwa Jjo baluyita wano ate kadonkamu nga bw'okyogedde yakyasinze wano waffe. Naye nga ne bandi mulungi. Music nasobola okubaamu eggumba.
Gochwa Italian screen aina music alimwe gumba. Naye kasoke kujje mu America eri olabe. Mu America waliwo ngera ku olimba nga bolabo lwa Joe I know liyimba olwakwata nnyo mu 2000s balita I wanna know what makes you cry. I wanna know what you want me to do. Line nga lyrics nga beziflowing olimba lina kirugamba njagala mmanye ki ekikuleetera okukaaba. Ayimba mukwano yalina kyakola ki? Ayina kyagamba, ayina kya communicatinga. Otegedde music we kujjolako. Ayina kya communicatinga. Okitegedde? Kati music by then bonna abamukolanga nga ne bwabanga rap music. Kati tudde wanabaga even before 2000s owa Tupac, Dear Mama. Ojimanyi Tupac ya Tupac baita Dear Mama. Nga ayina kyagamba ayimba ku mukwano gwa mama we ne mama omukuzanga single mother ne sister we. Nga rap music nenga ayina kyakola ki? Kyategeeza. Ayina kyategeeza gwe gambye substantial alimwe gumba. Kati waba Tanzania ate. Nga tunagenda mu Tanzania. Nchakwetira okuva mu America music we yalinga akyayina kyagamba. I'm into you ng'oli alaga omuwala yali eyo kulje oba ne Jennifer Lopez nti akayimba sika nga biri mu era mu biri awo ze ayituza ze gaye biri ena biri etano biri fano twakayimbanga I'm into you nayenga nga bwayimba bwatyo akulaga munna mulimu mukwana muwuliro kitegedde kati wayiro tuyina oluyimba oluggwako nenkubuuza agambye eki bosi mu America ne wane waffe nga twali kyagambye kati bwetukomayo Tanzania nga music talina substance bwetukomayo Tanzania wenkugambye manyi Tanzania wano kyogamba wano waliwo bimbi ayimba olimba nongwako nenkubuuza adde agamba kinga nga tewali kyagambye nenga adde ayimba Luganda butereevu sijja zimenya bajja kunnoonya sijja zimenya naye buli munnayuganda ali yakimanyi njagala munnagala atandika yeefumitize ku nnyimba ezifulumye emyaka 2 3 4 5 emabega agenda oli oluyimba oluggwa nga tewali kyerukoze eki zina kyezikola ekirala zonna zifaanagana engoma ya Candy Shop 50 Cent Candy Shop evuga bulala okuva ku ngoma ya 50 Cent Window Shopper okuva ku ngoma ya 50 Cent in the Club zonna ngoma za era buulira nogamba in the Club 50 Cent buli luyimba lwonna olulira nga luvuga kyanjawulo ne wana nyiba zifaanagana kati abaana abaluwayo ba stars betuyina abatabakayimba emyaka 2 3 bonna bivuga kyekimu tosa kwa orange nogundi ndooza mulimu n'abafaagala maloboozi ndowooza kitegere yibonga bo balinga mukaaga waliwo abayimbi nga mukaaga nga buugambye baana bato tetujja bamenya mannya kwa tujja kulayikanga abalwana oba abadimiininga naye bonna bafaanagana era niye mala okuyimba bonna ajana kama buli omu akaaba bukaabi ne bavaawo nono n'akaaba ne bavaawo okitegedde nono nya kyategeezezza nga tewali totegedde naye luli abasajja baatuyimbiranga oluswayiri omanyi sebo Tanzania wano music Tanzania yali w'amaanyi okusinga owaffe wano era mu 2000s awo twayinanga TV gye twalabanga by then bagiyitanga East African Channel era bisaba bya WBS nga tulaba East African Channel ne WBS era awo Milikwezi we yakwatira East Africa n'aginyweza bwati gw'okimanya omusajja oyo Milikwezi big up to one Dr. Chameleon emyaka gyonna gy'ayimbidde Chameleon kizibu osanga oluyimba lwe oluwemula simanyi oba gye luli naye siruulirangako alina ez'okuzina obuzinyi zigimigimi n'endala naye okuwemula talinamu abantu bakandagamba Uganda is number 1 East Africa is number 1 tawemulangako kituufu siruyangako kati bwe tuva kuwemula naye ayinza okuba awemula mu luzungu era abamu oluzungu tuwulira tulitegeera twandibaye twawulira naye tawemulangako zisimulirangako alina zigimigimi alina katinga luno byabanene ne paraso dance songs kuzina buzinyi naye ngera tawemudde waliwo ennyimba asaba alina okuba nga yawemulako waliwo ennyimba enkaddemu nga za luzungu kati nze simuwulirangako kakati ate ekyogendo obuzibu bwogenda ofuna ku Milikwezi ng'onoonya ennyimba z'enkadde Milikwezi namulako olumu ng'agamba awuliriza ennyimba ezimu ze yayimba ng'alina emyaka 21 22 nga takkiriza 24 nti yaziyimba wadde okimanyi omuntu yenna omuyiiya byali byanjawulo okutuuka ne byali byamakulu nnyo zikuuma obwesiga yaziyimbamu tamanyi na kukuuma bwesigwa kye kitegeeza nga mwakyali mulenzi muto
omukyala tebeetaaga fugabbi zijamira gozamiri kweze yali mukulu bana abalenzi abato olaba bayimbira emitwe tategerekeka yo yayimbiranga ezo ennyimba ez'amakulu amangi statement yo singa zinyo etya abalenzi abato abayimba bitategerekeka biranga kati bayimba bitategerekeka ati abantu abamu bakijustifyinga babejjereza kubanga bato Kamyoni bwe yali omuto we yayimbira ez'amakulu bona agenda mu bandi nononya kubanga omuntu wabeera Kamyoni atandika kuyimba nga talina ssente ng'abayimbi bangi ne Bobi Wine atandika kuyimba nga talina ki ssente ne Misa Kisemakula atandika kuyimba nga talina ki jagalanga bwendi naye golooza njagalanga bwendi omusajja oyo yali mukulu nnyo olowooza ku bigambo ebiri mu luyimba olwo si gw'onsiimira mukwano naye olimba birugo otolina ky'opiikingamu tobera nkawo no music wa Tanzania ale 2000 yali asinga wa Uganda amaanyi n'abayimbi amaanyi asigajjukira nnyo naye yali w'amaanyi okwaliwo n'omulenzi omuto awo gwenjjukira ennyo yakuba ennyo omulenzi yasooka okukwata wano mu East Africa nga muto wamitanga Mr. Blue nga w'amaanyi Mr. Blue simuulyangako ojja genda ku omugugulingeko ogenda ku YouTube y'omunoonya Mr. Blue gyali musajja mukulu kati naye asajja kudde. He must be in his late 30s. Naye oli yali mulenzi otandika kuyimba nga mulenzi otanaweza na myaka 20 yali mu 10 naawo. Mr. Blue nga w'amaanyi ng'ayimba love songs. Naye ebiseera byaba Mr. Nice. Kyula geuka. Swahili nange sirutegeera. Naye misike yatunyumiranga. Ebiseera byaba Feruzi omanyi. Feruzi ayina mane. Mane tuyake ngoma etambula bwetyo yayimba kutawula okunoonya ssente abo be Batanzania n'ayimba ku siriimu Feruzi alina traka ku siriimu gye sijjukira taito naye yatukwata nnyo fenano ng'ayimba yali bagita kwa herini yali asiibula banne siriimu amutwala by then nga ne siriimu ensi etandika n'obutandisa omulwanyisa w'amaanyi nnyo si buli kyoyimba nti olina okubanga okiri waliwo abalinga Philip Bongo utayane bayimba kirali naye abamu baba music aba imaginary bye bintu bya radio wano lwaki tukyamutenda leero nga one of the best writers Uganda has ever produced radio yakugamba yaloose radio yagamba bread and butter nti olinga enkuba etonnya ekiro ku mabaati bakiyita imaginary writing atula butuuzaawo n'alowooza mu butuufu enkuba yaba etonnya ekiro ku mabaati va ku nyumba za siiringi mwe tusula kati naye ennyumba ziri omutaali siiringi kakati noono bwe yayimba mu kwaherini Feruzi yayimba ku bulumi omuntu wayitamu gaswayiro era ndowooza bwe kyandibadde naye abantu bonna nga boogerawo kwogere Kasozi kwogere kwani abantu baalinga balina kye bakommunikatinga Kasozi yayimba akayimba ka siriimu ukitegedde ako kalala waliwo ke yayimba bakakwata ne video tero kalaba omanyize namulabako nno physically namulabako mu show nayingirawo ku show ye bakakwatira ku budala dala era nga atuula ku mukeeka awo n'asitula endongo kakati music wa Uganda nze ndabira ddala nga bajjajjaffe abaliwo leero abatandika ekisawe kya music balabanga abaana abayimba okimanyi nti osobola okubuuza Muzeeyi Ssebatta ku nnyimba eziriwo leero n'akugamba z'abamayinja ate nga zinazo ziwezeza emyaka 15 n'abiri kati n'agamba n'agamba ezo nekeresi kitegeeza ki Africa nakugamba ku Misaki nakugamba ku Kasalini Kasalini yakuba mwala oyo yakuba oluyimba awo igo ziyona kati kekibeera kitooke ani atayiga nti alina olabirira mukyala we n'oyo gw'oyina ayita nabyo bye weegomba mu baka banno n'oyo gw'oyina akola ki ayita nabo kati ze kyenkugambye nti music yava we yali ayina kyagamba olwaleero music wakuyitawo tugende kitegeeza nakyo kyamuleetera okusereba ekyo ne kimusuula kuba takyalina kyagamba era ka tulina abayimbi abajjano n'abaw'amaanyi nnyo emyezi 3 mingi nagyo naye mugenda okwetoola bamuyita baboga music mugenda okwetoola nga taliiwo
ani na manager ngomu simanyi yamuyita atya alina bwe yamuyita music tamu yiye kugamba ekigambo kiti ati naye nga bw'akigamba owulira kyekyo kituufu oyo music waffe naye kati gwereka Muzeidani Mugula ayimire wali agambe nti ntongo mukwano manya abantu balowooza nti bw'oyimba omukwano temubagumba naye Muzeyi Eri Wamala paka leero twalyako bye twalya si mukwano olaba papa Mesa Kisemakula addamu ntongo bamu ku bayimbi abaddamu music oyo mukadde n'amuddamu ate bulungi n'addamu n'awooma naye waliwo gwempulira gwannuka kati awo music nakkirira kati gwe kyoba omanya kati waliwo n'ekizibu ekirala era ekisudde music wa Uganda nze show ze nayingirako ez'abasajja abakulu mune Esafu na mukisa kuyingira ku mukadde wa Nkafeero ate nga yajafe mu 2007 naye Esafu na mukisa mulabako era naye nali nkyali mulenzi muto naye nalaba basudde emirundi egyo ne Kasozi emirundi ng'egyo abo nabategeera music edda nga bajja ku kyalo ne ba mu kikaali oba basibye ekideeya oba abasajja bazimbanga ekikomera kyabwe ekikaali kya Muzeeyi Guni yazimba ekikomera ne bayimira ku mulyango wali ne mutandika okuyingira naye balinga nnyo bakadeeya munaye music temwabanga abatamiivu nga baleero nakyo kisudde music wa Uganda omuwuliriza consumer wa music yajjanga ali soba n'akatebeke n'omukeeka gwe akatebe okuveeka babita bumalaya asiika nga maama akwata akatebeke era nginagendanga na maama n'akwata n'omukeeka abana we tugenda okutuula ne tugenda tuyingira show maama n'atuula ku katebe ne tuula ku mukeeka ne Muzeeyi Guni ne bajja ne kafoomu kaabwe ne batuula wali kati nga n'aguza eccupa ye eya bbiya kubeera kunywamu kukakka n'awuliriza obubaka sikutambira kugangayira kati olwalira abantu bayimbira batamiivu era n'okumukubira endulu eno ng'awemula eno ng'ayimba ebintu omutali ggumba by'eggambye bitalina substance kwe kwava obucupa yabeera alowooza byonna kwe biva yabeera alowooza nti eri basiimye nnyo kumbe bano baavuddeko dda bakuba bukuba enduulu lulinga abalabi ba music babeera soba ate y'omuyimbi okujja nga yatamidde kati ky'obamanya ku bannabitone bano abantu bangi bannabitone kyogerwako ne ku Muzeeyi Kafeero nze saamulabako ti yali musajja musonyiwavu nnyo yali wansonyi nnyo nakirabyeko n'owamu nga omukyalo ono eyayimbanga naye Ndagire Nabitaka nga naye akyogera ti mukama ye yali wansonyi nnyo kati abantu bangi paka leero ba performance abayimbi ne banamizannyo n'abalala bannakatemba n'abalala bamala kunywamu okufuna amaanyi ago strength okujja mu bakolera era ye kiyinza obutamugaana kuba deliveryingira kuba wakiki kituufu kya kubanga n'abasawo bangi bayingira theatre nga bamaze kukonamu nze n'omusawo gwe nali mmanyi nabeera ku Muwanda Road awo naye ng'omusawo ajja nga bamukulaga nti musawo alongosa wantukkiriza naye nga yali sajjoni musawo abantu ndeka naye n'erinnya sijjukira kuba yajjanga we nali nkolera nga musawo ng'ajja n'agula ebintu bye mu evening nga nyuse n'agenda naye ng'abeera atamidde n'agolowooza nti musajja ali awo talina kyali alina n'omusawo omulala akulaba nnyo naye naye amala kutamira ajja akubya akayaga n'ali kujjamu bulungi n'otegeera nti lero yanywedde kaade kangi kukoona kuddamu ng'ayiseewo akubuuza lyerino omugamba lyeryo era nange ndiraba nga lyeddyo n'alisaako kali akantu wali awo akayaga ke bulungi kakati nno bwe kibeera bwe kityo ne ku music naye eno abalabi jjukira oli yajjanga ku mulimu nga azze kukola era nga ne bw'aba anywa yerekeramu naye kati jjukira bano abalabi ate ababoosi abasasudde ku mulyango mu kubeera boosi abanaatagambwako wano okitegedde kitegeeza ne bannyininyini abawuliriza oba abawagizi baviiriddeko nnyo nabo factor ndala kusuula music nti bino bye bajja ne bayingira shows nga batamidde ne batamanya kiki kye bayingiza ne batwala butwazika kiki omuntu najjaawo n'amalawo essaawa nnamba nga talina kyabagamba n'agenda ngabo bakuba nduulu byatabuka nabirabidde mu show ya Febusi eno yabaddeyo Jwana 16 Lugogo nasanze natuuse omanyi nze mukama wange yansasulidde VIP nenyingira bulungi nnyo mu show nayingidde mu show bye nasinza okuyitako nga nnyingira munda byakunywa byadde byakunywa
kyekisooka mukibeera kusanga bali bosimanyi buno excess simanyi bwani walaji kati nantuuka mu VIP gye nabadde sisuubira ebyo nga nayo gyebiri ng'abaana bapanze pooti za shisha ziva kuno ne kuli osanga bano banywa bali n'obulwa wootuula kakati Febusi ne wanajja n'akuba layini ze nga zirina kye zigamba omuntu ali awo chances are high tagenda kupiikinga era emirundi egisinga obungi bo baba baze kwetamirira nalisirabanga ku pooti za shisha abantu kati mu za Uganda bakola ebintu ebyo nazirabye ku luno omanyi okubanga pooti zisimbye layini wabaddeyo kampani eno ey'omwenge oba yakadde kampani Tasika oba yadde Tasika nga balina ebimeza byabwe ebipipa kwe batundira naye nga waliwo ate abazze ne zipooti bo nga ate nabo gwe mulimu gwabwe munda nze nno sigaana bano bajja atunda switi atunda ekinyeebwa abo berenge era bo omanyi lwaki gwaliwo ebuzzaako lwaki mu cinema halls batundayo mberenge nti olina okukwata ekiberenge kyo otuule and you concentrate on the movie okitegedde ne bwe kaba kakunywa okanywa responsibly olaba nze ndaba show z'abazungu naddala award ceremonies ezo banayo omuntu ajja na performing nga teri yadde anyega omuntu at the end of their performance nga maze performing ne bamuwa obuki obugalo ne balyoka bayimira ne bamuwa obuki wane wafu omusajja akuba change w'olukumi kikumi n'agaana ova ku stage no obstructing a performance ne yetola n'ekikumi bw'atekako walaji kakananga shefudde ate era kyekimu kyekinfulwa ne ku bayimbi baffe wana Uganda ekituufu batambuza obuwemu era nakkiriza kuba nabadde mu sheeyo natunuulidde abawala abayimba abato nga bonna bajja kyenkana bali bwereere nga tebambadde engamba banna kubanga teri substance sho zino bweziti bwe ziba talina kyagenda bbawa ate ne baatwalidde era tebalina kye balinzi naye kati ku mulembe gwawo bamuzeeyise batta ne bagamba omusajja yategeka nga stage omusajja yazannyanga era ekyo kye baalinga balinze nga bagenda nakikubanja bagenda nakikubanja alina ennyimba nga ezo zinna abawanuka n'endala ng'oluyimba otya buyimbi n'ogenda nga toluzannyi mujja wange ku luno onansonyiwa ng'oluyimba otya bwotyo n'ogenda nga tozannyi kati baafanga nyo ne batekeratekera abantu ekintu ekirungi ate munange abasajja abo bakaddiye n'ekintu ekyo emabegako awo mu COVID-19 mu muggalo jukira twalinanga TV fe yatubeesabeesa sanyuka kyamuka mu ddiiro yo eyo BBS telefayina yakola omulimu munene nnyo yali n'emabega eyali agawa emirimu egyo ye Dr. Kwefa agaana kwebazibwa big up on yourself Dr. Kwefa buli omu namulya nga amwebaza ye yali emabega w'omulimu ogwo omanyi Dr. Kwefa olaba nze ngamba abantu Katonda oba akikola atya kuba Katonda yennyini byonna yennyini buyinza bwonna Katonda mune atonda nnyo abantu abatalina makulu nga bangi simanyi lwaki Katonda saagala kugamba nti abasiru Katonda atonda bangi Katonda si atonda tewali atonda abazadde bazaala bangi Katonda yasobozesa abazadde abo kyo tukirwako ekyo naye abantu abagezi gaana oba okkiriza abantu abagezi babeera batono naye tebaggwayo naye gwadde okimanyi Dr. Kwefa oyo eno industry emuyinanga kirabo naye tebakimanyi era kati yali n'emabega wa show ya 12 June eya Haji Kazibwe Kapo yategekera abantu kyamuka mbiro eno show ze yakoze emirundi 2 ez'omudiringano eno show ya Pastor Bugembe naye yagikola sanyuka mu ddiiro lyo nalaba ekintu kye neewuunya abasajja abo nga bakikolera ku stage ninga nkirabira ku TV Muzeyise Batta oyo yajja ne mama wono omusajja ono kinene omukyalo oyo gwe yayimbanga ennyimba ze yayimbanga n'abakyala bali baposi n'abalala bwe bayimba akayimba ka Saamu wange nkajjukira bulungi nakalaba era galutama n'ekushoza ez'enjawulo naye nina omuzannyo gwe nalaba kuba muli asooka nenzikiriza abasajja abo baali bamanyi kati nze nasinga okunnyumira mu bazannya Muzeeyi Kalali era naye aterozanya ne Muzeyise Batta gwe okimanyi nti ku muli asooka nze nali simanyi nti lwe luyimba stage play yokka yasooka n'erya ndowooza eddakiika nga 9 ng'ogoberera ng'ogoberera toyinza nako kati mbuli ente osobola biraba nga otamidde ogangayidde tosobola
ebintu ebyo osolo birabanga wazze kuwemula oba kulaba bali bwerere oyina kubanga wazze okubaako kyoyiga n'okubaako kyotegera n'okukakkana waliwo kitalabika abayimbi ba Kadonkama abo si bangu bakugattana babbandi ng'obategeka abakadonkama oyina leeta bakaki bakadongokamu era nze bwe nkyagala kati nze olaba sho nze mba nayingira sho siyingira sho ya mugeto tonajja kujja kuba CD onajja kujja kuba live njagala bwe mba ngenze kulaba music and music nze mba ntegera lukoba ku luki ate nabadde ku lukoba nga live oyo gwendaba nadde nnyo disappointed ere wa Fefe lwaki Fefe yayimbidde ku live ate kati olaba bw'oba weetegereza ng'obadde ofollowinga ku TikTok okwo nasembyeyo okulaba nga King Saha nendaba Papa Nyisa Kisemakula nendaba Honorable Kiyaga Dr. Yudamani nga bonna bali mu rehearsals mu studio za Eno Beats ewa nga kulwa Haji Kaziwe Kapo kitegeeza sheyo era wano Dr. Kwefu yakyogera ku media n'agamba omuntu gwe sirabye mu rehearsals era gwe sikubidde simu oba tijangu okole rehearsals sikulaba ng'osaba stage ku lunaku luli ayagala ba stage zo bokka era kitegeeza program ejja kuva eno nga nteeketeeke buki n'ennyimba ziyinza ogenda okuyimba wazi rehearsals twazitegedde mu katalogo ey'ennyimba ebibiri ey'ennyimba 10 twagalamu zino 3 oba 2 twazikoze eki wazi rehearsals nga tuli fena twazitegedde n'abakubi bazimanyi kati goze wa Fefe kyaliwo naye oli ajja kuwa ensonga ze nti bakatingako sina biki ate Fefe is also tubanga abali fair bwe tudiscussinga quality ya show lwaki nti Fefe ali mu jano ya music empya wano okitegedde nti hip hop yo wano n'abayimbi era si bangi yo walabye ba GNL sonyo bali Navi yabaddeyo naye jano yaabwe y'abantu ekyakula bukuze kyali y'abantu batono so yinza obutafuna bangi bajja mu rehearsals ate nga bandyagadde okuyimbirako lindako kyogamba Eudamani ali mu jjano ya gundi yakazibwe lwaki yakoze rehearsal simwali ye Papa Message mwali ate kati kubanga ekika kya music ye Kazibwe gwayimba ye Haji gwayimba ati biri birala oli wakadongo kamu ate ne Kadonka mwera ate kacholaba kitegero ne Fefe Busi bwanaba yagalo yimbira kwa Haji Kazibe Kapo naye ayino genda ayisemu lwaki abayimbiddeko Fefe Busi tebabadde abanene daddala kwan kiri kye tubaddeko ekya audience kikulu nnyo era ojasanga audience zino nga zanjawulo soko tunulira abantu abasoko okuyingira nga Serena amanyi Serena eyo bebe kuli yagitunda awan bebe Bantoni yagitunda yasoko kola nze shoje njukira kusena yali ya mitwalo 10 nejo eticket 15 sijukira bulungi mwaka naye nga tekiwulirwako wano kyali kyamaanyi ngezo sete ziba z'abayimbi bavudde bweru bali abanene bebe kuli yasoka nakitereka ku Serena naye waliwo abantu abatandika okugenda muki mu Serena kize kichuka buchusi kati okubanga buli muyimbi oboli awo ne gwa yetusubira naye agategeka ku Serena kati ne kino bwe kiri nti audience eri wa Fefe Busi togisubira nti yegenda okube wa Haji Kapo okitegedde n'aba testeso balabye nti kati wantuyina Dr. Kwefu gomanyani abadde mabegewa ya Fefe kale abalabi baffe abalungi ku DJ Boaz mwebale nnyo kutulaba era mwebale kudugumiikiriza na mpereza yaffe oba oli awo tetuli nnyo tetutuukiridde naye tujja kukola mpaka nga tutuukiridde amiina ennene show yaffe eno terina sponsorship yonna show yaffe ffe tugyetegekera bagiyita the rise of Ugandan music the title yayo naye leero tubadde ku mutwe ogugamba nti ki ekividdeko music wa Uganda atoggwa kwaffe tunuli okuva abo yajja naki kati twasookera ate ku byemusuula then tuloke tulabe bwajja mwebale nnyo mwebale eddala katukomewo ne session eddako